ng'omanya bakutunanko butunuzi ekitegeeza omusajja ono wa House of Prayer ali mutuufu ku kyempeto okukisibako kyuma buuma okay ate kati oyo ye mwagala nnyo Bayibuli agisoma mu interest ye si mu interest ya ndiga y'abantu abasinga abalokole b'e Kampala leero ntadde ku mukutu gwange gwa Twitter ngamba tize kineewunyisa nnyo era nnyigira nnyo Katonda okubanga akeera ku makya n'alaga omusumba w'e Kampala n'amulaga omuntu omukazi gwagenda okuwasa bye balagula gundi gwogenda okuwasa otoola renti naye n'atamulaga economic crisis n'atamulaga bula bwa mirimu n'atamulaga Katonda n'atukola ensobi n'atukola ekyajabu teyabalaga yadde naka covid akatono ekitegeera kakati be babasumba baffe tegira zinakujumiza abalaga bintu bya bulijjo binene ebintu ebiri common naje nagamba Mukama yaŋŋambye era gyobola mwala nalabye akatambi ku Abani nga mwala wa President Museveni agamba nti yayogera ne Mukama ngamba nenguuzaamu ti naye kakati nze ntiddemu era Uncle Bala mwatubulya yayogera na Mukama ki kubanga juzi waneeno Balamu yatugamba Museveni alinga Katonda. Alinga Katonda. Waliwo n'abatugamba nti Museveni Katonda. Waliwo omusajja omusiraamu ono nerabidde erinnyene naye yatugamba nti awo oli Museveni. Oli ekisajja awo kiseekaseeka. Oli Katonda. Kakati omwana ayinza okwayogera ne kitaawe natukakasa. I'm not joking. Of course kuba tulabyeko track record y'abantu abazi batugamba. Mbuzaawo. So we are in a country naye aba basumba ekitabo bakiwunzikira ku side eba favoring yes ebanyumira oli najja nakugamba tuwasanga omukazi omu tuwasanga omukazi asukka mu Katonda takyagala Samusoni nkitegeera yakuba yawasa omukazi omuhaloti nagira neyegatta neddelira byakunyumirwamu ate nawasa bakazi abo yali mukwano gwa Katonda era Mukama Katonda namuwa ekisa Samuel oba Samuel my Bible nayo somere banga ddene yasooka nawasayo abakazi 700 kati nafunayo n'ab'okulya alyako bisatu concubines n'abeera mukwano gwa Katonda naye gwe wagenda awo nobeerako ku street n'ogula suuti ya chekiti n'otandika ekikyaki oli mugamba abantu buwasa omukazi asukka mu ogenda kuba bodi ogenda mu geyeena oli mu kibi musirwalidde ku bantu musirwalidde mu ddiini musirwalidde mu bantu okitegi ebintu ng'ebyo Ebule wawulirako abazi batugamba bagenda mu ggulu nagenda mu ggulu omwana bamubuuza ebibuuzo n'amugamba owe mula nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowa erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera
emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera ng'obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga bekwata Brand Property Services Uganda Limited. Yes, abatulaba ku mukutu ogwa Uganda yenkya tubaniriza nnyo mwebale tugoberera saako no tuwa response oba ka feedback ko ebyo tubaweereza ku mukutu guno n'emikutu gyaffe emirala nga Solomon Kawesa, yes, her story mukutu gwa Carlton Scovia Nakamya Alozi Asimattuse Media ne Isaac One Case. Yes, emikutu egyo tusaako obubaka bwe tukiriza nti bukola impact mu society. Ndine Gabriel Buule Bannamawulire muna akola na Daily Monitor ne obubaka ne buba tebukola impact in a society. Journalism is a noble job. Yes. Enti guno mulimu bagambe nti mulimu guliko omutindo gutekebwako. Yes. Kakati amawulire gayina ebigendererwa ebyenjawulo. Ekimu ku kigendererwa ekisooka to entertain. Yes. To inform. Kakati after informing you can also educate. Yes. Kakati gwe bw'ojja ali n'olaba aliwo emboozi esinga okunyumira ennyo ya mwanyinaze Carlton ye mukyala yekka eyasooka okulaba Yesu in quotes. Munnayuganda yasooka okulaba Yesu. Munnamawulire yasooka okulaba Yesu w'ennakaseke. Kakati emboozi ebwo ogiraba nti mulimu abaagiraba. Yes. Nga baagiraba ne baseka nnyo nga Yesu enjala emuluma nga Yesu naye yeetaga Yesu. Naye bwe yamubuuza Carlton yamubuuza naye ddala gwe Yesu. Oyogedde. Naye oli bwenzirayo nendaba story eyo mfeese kutenga naye bannange. Ate ffe abalala buli muntu alina level kwalowooleza waliwo abaaseka ne bagamba kati abalala ne bafuna okwebuulira nti si buli agenda okujjako gamba ndi mwana wa Katonda oba muganda wa Katonda. Kiba kino kikwata Katonda nti muki mutuufu. Kati ate abalala ne bayiga ne bagamba nti level abantu kuba tuuse emitima gibamenyese ne badda mu mbeera nga buli kijja bakitwala. Yes. Omanyi omusajja yabeera omusajja nga tasobola kugula dda essaati emitwalo 5 naye nga azze okugamba abantu abasomedde nakaseke wali nti ye Yesu ddala kigambo yenze ekitegeera nawe ne bamukkiriza. Yes, amawulire weegatyo bwe gafaanana. Mu mirembe nga amawulire gaakajja mu mirembe gya Benjamin Penny Press. Amawulire gaabanga gajjanga nga lugambo. Yes. Nga bagwandiika ne bateeka ku bisenge nti sagundi olwokuba abagagga tebaagambwangako ng'oli ateekawo n'agamba nti omugagga yabbye mu kaagundi. Yes. Ne batuula okwo ne banywerako ki omwenge mu kye tuyita medieval England. Ebintu by'abagagga obutagambwako tebitandise leero. Omugagga yabanga ne status mu nsi nga yanjawulo. Yes. Abagagga baakyusa ebintu bingi nnyo nti n'okutuuka okuwasa omukyalo omu si kigambo kya Bayibuli kyajja n'abagagga mu England nti omugagga baamupimanga n'ebintu abantu bonte bamalina mpeta bwe yajja empetere yajja nga kintu kya bufumba. Mugagga we yawezanga ng'embalaasi 10 ng'eyompeta yiikaze ettaka mpeta kitegeera number of women abakyala mpeta n'osanga ng'abagagga baabeeranga eyo ebinusu okimanya bambalooza it's bibiliko. Si bibiliko. Era n'omuntu eyasooka okwambala empeta sansi wange history wange olumu atabukamu ateeka kubanga maama wa Queen oba ennyini zaabeeti ate wedding gown ye zaabeeti kennyini. Yes, owokubiri oyo nabadde mukulu. Yes. Myaka gibadde mingi. Wasanga omugagga ng'ayambadde empeta zimujjudde ku mikono ng'omanya bakutunanko butunuzi. Ekitegeeza omusajja ono wa House of Prayer ali mutuufu ku kyempeta okukisibako kyuma buuma. Okay. Ate kati oyo ye mwagala nnyo. Bayibuli agisoma mu interest ye. Si mu interest ya ndiga y'abano. Abasinga abalokole b'e Kampala leero ntadde ku mukutu gwange gwa Twitter. Yes.
tize kinewunyisa nnyo era nyigira nnyo Katonda okubanga akeera ku makya n'alaga omusumba w'e Kampala n'amulaga omuntu omukazi gwagenda okuwasa bye balagula omundi gwogenda okuwasa otoola okuwasa otoola renti naye n'atamulaga economic crisis n'atamulaga bubula bwa mirimu n'atamulaga Katonda n'atukola ensobi n'atukola ekyajabu teyabalaga yadde naka covid akatono ekitegeera kakati be babasumba baffe tegira nze nakujumiza abalaga bintu bya bulijjo binene bintu ebiri common nze nakunyumizaako nti wano mu Uganda omuntu agule esuuti eya chekiti oba ekisuuti ekimasamasa biba bisuuti nga bino mwana ako nga kimasamasa bwekiti olumu kya white olumu kiri awo kiringa kitengi kiringa kisatini najje nagamba Mukama yaŋŋambye era kyobula mwala nalabye akatambi ku Abani nga mwala wa President Museveni agamba nti yayogera ne Mukama ngamba nenguuzaamu ti naye kakati nze ntiddemu era Uncle Bala mwatubulya yayogera na Mukama ki kubanga juzi waneeno Balamu yatugamba Museveni alinga Katonda. Alinga Katonda. Waliwo n'abatugamba nti Museveni Katonda. Waliwo omusajja omusiraamu ono nerabidde erinnyere naye yatugamba nti awo oli Museveni. Oli ekisajja awo kiseekaseeka. Oli Katonda. Kakati omwana ayinza okwayogera ne kitaawe n'atukakasa. I'm not joking. Of course kwatulabyeko tulakulikodi y'abantu abaze batugamba. Mbuzaawo. So we are in a country where things happen, all sorts of things happen. Nti omuntu akugamba kino n'akugamba kino naye Abasumba ekitabo bakiwunzikira ku side eba favoring yes ebanyumira oli najja n'akugamba towasanga omukazi omu towasanga omukazi asukka mu omu Katonda takyagala Samusoni nkitegeera yakuba yawasa omukazi omuhaloti n'agera neyegatta ne Delira byakunyumirwamu ate nawasa bakazi abo yali mukwano gwa Katonda era Mukama Katonda n'amuwa ekisa Samuel oba Samuel my Bible nayo isomere ebbanga ddene yasooka n'awasayo abakazi 700 kati n'afunayo n'ab'okulya alyako bisatu concubines n'abeera mukwano gwa Katonda naye gwe wagenda awo n'obeerako ku street n'ogula essuuti ya chekiti n'otandika ekikyaki oli mugamba abantu bwewasa omukazi asukka mu ogenda kuba boodi ogenda mu geyeena oli mu kibi musirwalidde ku bantu musirwalidde mu ddiini musirwalidde mu bantu okitegi ebintu ng'ebyo Ebule wawulirako abaze batugamba bagenda mu ggulu nagenda mu ggulu omwana bamubuuza ebibuuzo n'amugamba owe mula kale omukazi omukulu n'otuuka abantu mu ggulu bambalanga ba traffic simanyi oba be bakopa be bano ekitegeera kakati waliwo nabbi ate oyo essimu yaye wakimeme yali awo lugogo yo yagamba abantu ayogera oluzungu lungi the word and it is subversive and the way it amplifies the subliminal nature of God. You see, yatugamba oyo ye it is in social life to see God. Waliwo yitabe gye naasoma Sserwanja yali agala kumumuukira n'omubuuza but it beats my understanding Prophet, how do you meet God? How does it look? Yamoche ebibuuzo naye nga ye ali bw'ati ali kaamu nnyo. Waliwo munnange mama Muganzi mama Shani abeera awo Canada. Mama Shani yanyumiza nali munyumiza omusajja ono n'aŋŋamba Buule baba baaki kati enyumiza abayayi oyo twali ku university ng'asoma bitabo ng'asoma bibatu ne mugamba wagenda nti twagendeyo ne munnange era n'akala nakafunye ono kenja That's not my character. I am representing God. Whatever he tells me to tell, there are a lot of things I don't tell, over 70%. I'm representing God. Please shut up. Shut up. Do not tell them. Ekintu kye tulina okweggyamu kwe kugamba nti Katonda taliyo.
yejali ekyo kya busiru nyo oba musiru okukyogera ya obusiru ate bwe tulina abantu okutandika okulowooza nti ba deputy god yes omanyi okufukako amafuta okubeera nobeera nga representinga Katonda muganda wange ate ne batubeerawo nga batumazeeko emirembe nga tolina kwegamba buli kimu ne bakumutweka mu mbeera nga tolina kyogenda bakkirizaako nze nabagamba nabbi w'e Kampala gwenzikiriza ali ogwo bamuyita Kakanda ate simukkiriza lwa bwa Katonda lwa bikolwa bye okay Kakanda is a sensible human being abantu Kakande buli mwaka creating emirimu nakyuse obulamu bw'abantu okay tomukkiriza in a spiritual way naye kubanga sibitegeera na bulungi ne byensoma nayo byannemutegeera ate kati ntegeere bibye okay ne munneeyisaayo ye ng'omuntu gogenda kuwakana negenda obuuze Kakanda akutte bannamwandu ba single mothers abalenzi abatalina ssuubi mu bulamu na bodaboda zaguze ku Kampala okutuzi Kayosiki zatandikidde abantu tozimanyi ebibanja n'amataka gagulidde abantu tobimanyi weewaawo ogenda kuŋŋamba sente azijja ku bo era nekimala okugamba azijja wezi abalala bazijja ku bantu bakoleramu baana baabwe embaga basomesa mu baana baabwe Bulaaya nyinako omuyaye gwe mumanyi alina TV Musumba abaana abakozi baali babanja emyezi 6 naye ng'akolera mutabani we embaga eri mamweno mwogereko by the way era nalimpita ku Serena abatimbi ne mbagamba gwe mukolera tannasasula Bannamawulire omwana Buule relative we nampulya ne mugamba kituufu muli mu kukola embaga naye bali nabo balina school fees gwe balina okusasula you know this country is so big for every one of us to be stupid we need to understand that there is still space for common sense as a country. Yes, we still have space. Describing the bit of this country is too big. Yes, too big for us to be stupid. People have lost hope. People have lost direction. Omuntu agajana gamba nti feminist twasitula empapula ne tuzitwala entebe bina ne Buule gwaga empapula bazissa mu nnyonyi eri shattered nesooka neyekoonako mu Scandinavian country eyo nedda neyetolola nedda entebe n'ebireeta nalabye ku Facebook ne Twitter waliwo omusumba w'emutuno yaguze TV naye nga nabo aba TV eyo babanja emyezi okusoba 6 ne basanyuka endiga nesanyuka wow that is good ngenda kuwandiikira obuzibu tebuli ku Pastor Tom Pastor Tom batugamba waguze TV sinakikakasa naye ngenda kulaba empapula akyakakasiddwa kuba UCC nayo kennyini publication gyafulumizza eraga nti naye Pastor Tom ogenda kunsonyiwa sino sikyejjusa kye ngenda okukola wali mu nyumba yange nja kulaga ku kiwandiiko nawandiisa ekiwandiiko nga nsaba UCC eyimiriza okutunda TV eyo okutuuka nga Bannamawulire basasulwa lisiti ngirina ngirina omulimu gw'amawulire guno si mulimu gwa kuzannyirwako n'emirimu emirala totandika TV mulimu munene bizinesi nzibu nnyo okujjako ng'era osazeewo ng'abantu bali n'ogaa nti kankozesemu ba Asha baani TV si kyakuzannyirwako abaana b'abantu tebasasulwa ssente zaabwe kati bali mu mwaka mulamba era tukusaba Musumba nti at least gwotuyite tukusisinkane abaana bano tuteekewo embeera tugambe nti ku mirimu egigenda okugabibwa ku TV eno kubanga ba professional quality human beings be bajja awantu naye abaana bange nti bagezaako musisinkana era omwana yadde kamera nga we suspect he deliberately refused because sigwe gusoose okumusaba ne tugenda ku church kola ku church ne tukubira mutabani we byonna ne bigaana ndibadde bampe essimu ye era Musumba kino nze sigenda kivaako era bw'owulira nga bankubye essasi oba bankubye akajambiya omanya byetololera kukulwanya Bamawulire nze sirwanira ntalo zisingaawo Bamawulire nja sigala Musumba nkujjukiza nga tetunagenda wali nakwenjaga okutunulira abaana Bamawulire abafuluma eggwanga ennaku zino waliwo
mchala yali actually ali Bungereza yankubye esimu nga yagana kana ngamba nti a lot of human capital, sensible human capital efuluma eggwanga abaana ne bagenda soke tumalize ne kano omukulu Moses Balyeku naye yomu kwaba abantu aba honorable abataagalya Abatasasula abakozi yavuddeyo n'antiisatiisa n'abaana buli yawadde information nti sisasula agenda atiise nnyina kakati bino ebintu bimu nti agenda bagoba. Yes, bino bintu ebimu we should stop disrespecting people. We are in a society where politicians dance on people's graves. Yes. To get wealth. Okuzinda ku malaalo okufuna sente kitegeeza okukola ebintu ebyekisirusiru. Yes. Gufune mu kyotwale. Buli kimu kyoyagala. Tulina abantu wano nga babbye sente z'abanaku ez'ababbi babbye ettaka lya bannamwandu ery'abamulekwa abaana basomere Bulaaya. Kyovola naseka nnyo nga bayise etteeka ly'ebisiyaga ne ngamba abantu nti etteeka bwe linaakola ligenda kukwata baana baabo bennyini. By the way. Abaana abo babatikka ne babatwala ku nnyonyi babatwala Canada wa ogenda okulaba ng'ebyana kidda kibigula kiri awo naye nga kivuka kya university. I'm in a good community. I open up to tell you. I have lived with the gay people. I know them. Yes. Siri musiyazi. Yeah. Ni mwami. Ina yegomba abakyale ne ku baana abali beautiful. Yeah. Ne mukyala wo tumumanyise. Naye kubeera mu art industry, ddala mu art ne mu elite community. Abantu abo balaba nnyo. Naye nze abasiyazi bemanyi ku Uganda kuna asinga. Baana baba minister, baana baba MP, baana abantu bakulu nnyo. Abali mu parliament eri abatukolera noise abaleekaana bakola bati. Nkutidde. Abaana bali awo bali ebbina. Nenga baana baba minister baba MP. Nenga bava wano nga tebaba sisibe bakola. Bali e Bulaaya eyo baboogera alphabet bagimenyamenyamu. LGBTQI. Alphabet yawe. Yes. Naye no bo bali mukola noise batugamba they are against. Bayisiza netteeka. Bali mu kweteeka kayinja mu ngata. Kweyo mata nasigala ng'obwongo buli open. Nga sagala kunyigiriza bali sagala kunyigiriza bino but discussing important matters. By the way, on top of that bampise Zimbabwe, I'm going to give an address in a university. Okay. About that matter. Sikuwagira naye ku ekibuuzo kiri nti lwaki ebisiyaga biyingidde Africa. Yes. Ngenda kwogera na that's a good debate. Oh my God. Kwogera na masters students. Naye singa mukama omukisa gujja ne nfuna ticket sinagifu. Ekyo kikwina kye kikwongera ku kufa banoonya okumanya. Yes, no. Tomanya one of the other that university in future can accord me kye tuyita honorary causa. Nefuuka doctor of letters. Dr. Gabriel Buule. Yes. Omanyi nze bye byenjagala ensingira banga nfuse professor plenipotentiary. Professor emeritus. Yes. Doctor of letters. Ekitegeera. Era nze omuntu ansuza nga tebuusye nga ngambe nti ngenda kuwera mu university bwe. Awo nsula nkankana. Abakutadde wooyagalira ddala. Ompadde amagezi. Yeah. Eno ensi singa tujjamu obusiru. Ekitegeera. We still have space for common sense. Gabriel tugenda ku nsonga. Kakati aba abantu. Oyo mwami wa baba n'abanne. Kiri lwatu. Yes. Ti abantu abasinga obutasasula. Abamawulire. Be bannabyabufuzi abalina emikutu gy'amawulire. Yes. Abasumba. Abalina emikutu gy'amawulire. Abasumba no ku luno tobanyiga bokka. All faith based media outlets. Yes. Nenga abasumba badde bakyakutta omumuli. Era ng'omuntu agezaako oyinza okunenya Bujjingo ebintu byonna. Awo nange bw'oyogera ku Bujjingo ku Kyaguuni ku ky'abamawulire. Naye omuntu alinenya Bujjingo nti tasasula amawulire. Nange nkubuukira kikyo bujje nkyogera. Ekyo nange nkubuukira. Pastor Bujjingo ekintu kye yategeera nti omukozi aba mukozi. Yes. Ate most important lo w'amawulire. Nze omwana yaŋŋamba nti Pastor Bujjingo tekitegeeza mbu asasula buli lunaku. Naye ne bw'aba sente zidirinzeemu. Yes. He takes a mandate. Ne mukyala we mukyala Susan. Ne bakugamba nti bannange
mugira mulindamu Yes. tujja kubatereeza n'omanya neka tulina omwami awo tulina embeera munnaffe alina omwana ayagala $5 million bamulongoose wa mutima akolera gundi ono omwami w'omukisenyi ekitegeera Pastor Kiganda. Yes. naye even fear to ask oba bamusasula oba tebakola ki tebamusasula that thing can happen at Soroti Kituufu. kino I'm just being fair sije nsabira sinza influencer habu ekyo ne programs endala nkyogera I defend I'm just him being fair suri anko bana basoti ntibagenze emyezi 8-10 tebasasuddwa naye waliwo omusumbaawo eyawafumbisizza mutabani we oyo yakozesa bannamawulire bannaffe n'afunayo obudde n'abayita for a retreat at Serena buli omu ne bamuwa emmere ya mitwalo ng'ogibaliramu gibinga emitwalo 6 naye nga bamu bawenje emitwalo 18 those people mean era olumu mukwano gwange bamuyita Daka Bakigongo akulira sports desk Ismail sanga Pastor Kayanja namugamba hey Daka pa namuga pastor sente nazikusonyiwa zigate ku chachi awe tuli ngisege omulimu we are living in a society omulimu gwaffe gubedde vulgarized nkitegere omulimu gwaffe gubadde bastardized because of such people we are experiencing a real crisis technically in business in economic world it is called brain drain. Yes, brain drain. Abantu abagezi bava wano bakola ki? Yes, bagenda bafuluma. Boza masepiki. Abaana bali mukunaaza bakadde. Si kuba nti tebaagala. Abantu 9 ku bantu abali e Bulaaya, abaana abali e Canada, abaana abali e US. Yes. Tebaagala kubeerayo. Yes, true. Naye nti nno tebalina kiddako. Wano twalema eggwanga tutuula ng'eggwanga ne tuteesa nti akabina si ke kasolo ekitegeera ne tukiteeka ne mu parliament mwezi mulamba myezi 2 yes tubeera myezi 2 please ananas is not a vagina nga tutudde ng'eggwanga. Is it by nature or nature? Yes. we are stupid country that discusses where conjugal should be done at the expense of important things. Those adults you see there can't sit to discuss minimum wage. Yes. They can't. Omukulu yagikasukadde emyaka emabega mingi. Nkugambye ntunulira bano bakireerese bafa abadongo. Mbugundi ebyo tebabisobola. Gumanyi kibayitanga copyright weeri. Fwe batu striking account yange ya Twitter. One of the most prominent accounts. Babadde bagitutte. Nakwata akantu nka filimi nze naye ng'eri mu background. Mulimu oluyimba. Bampandiikidde Twitter mpandiikidde ng'eŋŋamba nti video gye wakozesa tubadde tukusaba gijeeyo eggibweyo oba account y'okole ki ogireke nga company ng'empaabidde under the Digital Millennium Copyright Act DMCA okitegeera ekitegeera nakwata ebintu byabwe nembikozesa. What you need to do? Omaliriza ng'obijjeeyo ate olwa bwabeera ggwe nze nkugambye ne media house owners abasinga TV1 zisobola okuggala singa twalina etteeka lya copyright bulungi nnyo mpitirivu. owulira ezo jingles ng'oggyeko jingo ya NTV enanga gye bakuba kazi kasozi yagikuba ani yagikuba ezisinga baziwonula ku internet. By the way most kazibe kala kazibe fonts ziri pirated they infringe on people's copyright. Bwe tugamba nti kakati copyright eri amended media houses singa TV radio stations baba bagenda kusasula. Recently president was said omwana yawabira Starbucks yawangudde millions 5 lwa bifaananyi nga Starbucks egamba nti wali otukolera
Ebifaananyi wabituwa otukolera. Mulamuzi yagambye nedda. Naye mu police waliwo police ze tulina osayininga. Nti kaakati yadde yali abakolera naye kati takyabakolera. Muve ku bifaananyi bye mumuddizeeyo ne $5 million. Tagenze kuwuta ku nkoko ya boyiro. Aizo ntono. Company ziwaaba ne ziwangula hefty amount of money. Musajja Seyata yagenda mu MTN n'abagamba asa omukwesa eddoboozi. Ate yagwajuinga na bubi. Naye nga yalina point, yalina case. Kati mulimu n'abayimbi. Kati olaba bana bakwata era kasuku mugagga kati. Naye baana mmwe eri eddoboozi ggwe eriri eri akasuku. Kati omwana yakola kyayiwenjaye ku ezo views z'alina olowooza kasuku nga yakedde n'akuba emmeeza oluyimba lusigale waggulu. Naye by the way, ku nsonga y'abeedirisa Musuuza, did they urge their case rightly oba abagamba batekamu sentiments nekyonoona their discussion, the copyright law? The copyright law? Bamulize. Their arguments, were they based on ensonga z'olaba nti they are idle. They are idle. Let me tell you. Oli Bannamawulire kati atulaba amaka nkusomese. Etteeka terikolebwa bakireerese. Naye omwogera nnyo ne mubona amaanyi matya. Mu abantu ba bulijjo temukola amateeka. Etteeka likolebwa mu paalamenti. Yes. Kitegeera? Yeah. Bw'oba teyagadde likolebwa mu paalamenti okola ki? Yo okola ki? Ogenda nokola gye tuyisa nokola okunoonyereza mukola gye tuyita private members bill. Naye ate ne private members bill eyo ogenda mu cabinet. Yes. Kati cabinet nekola ki? Cabinet nekukkiriza neno Ministry of Finance akwa report financial assessment impact ye naba ne ku economy. Kati ate ne cabinet nekukkiriza bwe kukkiriza ne mugenda muli ajuinga wali ku parliament. Kati ate olitwalayo ne baliteesaako balina oddirondako kitegeeza olina okuba ne numbers amateeka we gategakola. Baba abaana boolaba babbi bo balina ddiru yabwe gye baagala okuyisaawo okitegeera beekwese mu copyright. Aleka nkubuulire etteeka lya copyright National Cultural Forum yalisaba dda ne bakola assessment zonna ne bateekamu ennyongoozi kubanga weeriri already. Yes, naye mulimu ebibulamu nga tugeze nga PCL private copy levy nti toyina ngeri ki gy'osobola kunoonyereza muyimbi luyimba lw'olina ku ssimu. Omuyimbi aba afiirwa oba ku flash oba ku tape oba ku CD. Kiki kyetukola? Gavumenti eyongeza musolo ku ssimu. Okitegeera? Kati gavumenti bweyongeza omusolo ku ssimu nti buli ssimu tugijjako ennusu 15,000 bazikuŋŋaanya mwaka we guggwako ne baziteekamu ne baziwa collecting society. Yes. Katugeze nga wantu tulina UPRS yeah. Nezigabanyaamu ate zigabanyaamu abokka abeewandiisa ng'abayimbi. Kitegeera? Naye copyright tekitegeeza nti mugenda kulonda wali ssente baziteke ku local town mugabane. Abantu abasinga abakayana copyright nti asobola okusolooza omwaka mulamba mu royalties n'asolooza nusu 8. I worked with Black Market as a spokesperson. Ebintu nembitegeera. Black Market Records. Aba baana obalaba nti essaawa ya kaakati nti n'omuyimbi agobererwa ennyo nga Shiba ayinza okulema okufuna akakadde. Yes. Kubanga bodda mu zino collecting societies tezirina kye tuyita metadata. Yes. Metadata yekimenyesemu negamba nti wamala ennyimba zo bazikubye emirundi 5 jefuna bwezi. Kati wano baba wabuwi babagabira bugabizi. Kati olwokuba tetulina metadata gye tutajja kufuna nkya nga n'ensi ebisanga kyagisobera dda. Ekitegeera n'abaatusooka kyabasobera dda. Musigala mukola ki? Mugabana ezo zibakuwaza okuva nazo. Babadde bafuna ekitundu 5. Kyoba olina okufunako kye kino nti olina kugenda osoloze nga YouTube. Ofuna milioni ya views n'olemo gijjamu $10,000. Yes. Kubanga ebintu ebikola bounce rate what bingi nnyo dynamics ezo zimanyi za YouTube. Abayimbi abasinga wano tebamanyi mikutu egikola ki gisasula ssente ziwerako. Jo ne babeera ku YouTube. Omusanga omuntu nga talina Spotify account. Yes.
Apple ya naye kakati bw'obalansi Amazon kati wantu ina esimu za Apple mmeka muli n'eggwanga n'omutwalo ogumu teguwera ogweza essimu kitegeera nga n'abazirina account ze mulina ku mulabira music mulaba YouTube instead of those accounts you don't buy music kitegeera bw'otunuulira ebintu ng'ebyo nti ezo royalties tebakola ki tebazijjaayo ebintu ebisinga ebijja mu copyright bijjanga jackpot gundi ono mwiba mwitani Epas Bagonza yakuŋŋanya million ndowooza zaali zigenda nga mu 8 ku firimu bagiyita Queen of Katwe akayimba kakuyita mu buyisi bwe kati ebyo bijja nga music ddala mulungi golooza okunoonya Epas baloonya Epas ne banoonya Bobi Wine ne banoonya ne Zigidi era ne Zigidi ng'ekiyimba kye we bakyagala wewe embeera weegwa okusinziira ku mbeera nga bw'olaba nti ebyo ebintu ebisasula nga movies scores ezo bwe zityo nti ababifunamu ate bayimbi balala nnyo basirise already omuyimbi nga Kenneth Mugabe afuna mu kutunda ennyimba kikula bwe kiti Maurice Kiria Maurice Kiria yawaabirako omusango gwa copyright n'aguwangula n'afuna ssente nnyingi nnyo Maurice Kiria siye mu Uganda yeka omuyimbi is it like nnyonyi ki gundi ki va mu byennyonyi ne gundi yennyini Rihanna was it Rihanna Beyonce basampolinga music we ne bamusasula ssente ekitegeera kati tebiriyo gobona ogenda ng'oyimba nayinama it is complicated nga bw'okiwulira wagamba olina posi gye wakola nti n'aba leekana ku copyright kiyinza obbakwatirayo kuba nabo bennyini ekibazze basampolinga ennyimba z'Abanigeria mu mugundi mu music waabwe abantu abasinga kati waliwo omuyimbi ali popular sawa yakakati sijja mwogera emotion z'abantu zikyali waggulu oluyimba lwe basampolinga kigoma ky'oluyimba baluyita Banana Boat song ezeevoluvinga yayimbibwa Sir Harry Belafonte ye aluyimba misede kati lwaje okitegeera nogenda okugira kino kye bayita okudugaza emeeza nga bijja bwe bityo nti bwe bijja nti singa bakeera enkya ennyimba ezo tusobola zishowcasing at global scale for commercial bino ebyokuyimbamu osobola okusigala nga okojjamu oluseke naye eri nti oli wajja n'alugula n'aluteeka mu firimu yayinza okugwa mu buzibu ate baba kibakikulya Buule tudde ku nsonga y'abaana b'amawulire lwaki abaana bafuluma many journalists actually credible abali very experienced and talented eggwanga balifulumye Kawalya Isaac yasembyeyo yewaye yakasembayo n'abantu abali gundi ennyo bogamba nti ekisawe bakitulekedde bagenzi olaba bintu byetubeeramu abaana ono Hulira ono bamugobye ono ava munnaffe Abulubowa muwandiikidde wa Top TV agamba nti babanja muwala naye agamba nti buli yasabye nti buli yayogera ku luli nti babanja bamugoba ku mulimu kati abwe ngamba tubakoledde kikati ono ng'omusanga kunyonyinga obuuza nena nyini Top TV yani si musumba se katono nnyo bino betufuna fe buli kaseera tufuna ow'amawulire kitegeera ow'amawulire nga tasasuddwa abanja oli kumpewo ofunye n'omulala ndi kumpewo tubadde tuli ku kizibu kyekimu amaanyi gampeddemu ono wa Top TV yani Pastor Senyonga Jackson Senyonga kati bwe tutyo bwe tufaanana awo tutuuse naye kati fe abaana tubagamba bana bo tebategeera kuba abantu abagamba oyo fe tukyanga twakayingira mawulire ekyo bukize kibeera oyo tasasula okutogenda yo mufune ku bintu ebirala bye mukola sikuba nti tumukyawa tetukola ki naye bunaffe obukoze eki munnaffe bumulemeddemu
nenga omusajja sente zakola sente zalina ugambye twali tutumusuubiza n'omukyalirako mu saavisi tukwate ebipande tubagambe bannaye muwe ekimu eky'ekkumi naye Bannamawulire tebasasula enkeera n'asasula naye ndowooza kyemba nkola ndowooza kyendaba nange awo ndi ku level y'emu nammwe nange nagambye bano aba CTV nti tumukyalireko kyendaba naye abantu kwegamba la kanseri broad lwakwate Isaac wabadde ono Kawalya wabadde tebakikulimba ekikulimba media house ezisasula nga zisasula sensible money sina sensible money sente zoga nti omuntu ajja kuddayo ewaka national media na CBS ndowooza manyi naggulu abantu bali bulungi yakulimba abantu olujubiso branding yayawukana n'okunsasula okusasula tukugamba tutya tukuga nti omuntu afuna insurance package yenkana ki ekitegeera omuntu afuna gundi nja kulaba anja kulaba omuntu afuna insurance yenkana ki omuntu afuna NSSF omuntu afuna other benefits afuna airtime afuna transport ekitegeera waliwo incentives endala nti bwe njagala bbanja lya mmotoka mba nsobola odifuna ebintu ng'ebyo ekitegeera abababa TV babagenda mu myaka emeka tebafuna NSSF abo babirabira babiveemu nalabye mukulu wange Ramadhan Gobi ng'agamba nti vaati ona abantu tebamusasula to missing out trillions ne mugaa ekituufu nalopera URA nti abaana ba CTV bamala emyaka 2 tebasasulwa oyo vaati atasasuddwa mu ggwanga lyaffe sente tuzifiiriddwa tebalina kye baakolawo kanzije jangu ne DNA Uganda y'enkya